Chenda mu munana katonyeze nya Impact FM joliko jowuliriza mukwano gwange gwe awuliriza. Nkwaliriza nnyo nyini ddala mu programu yaffe ogutateganya. Eddakiika ziri 11 ze zaakayita ku ssaawa omwenda. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Bukoma Nsimbi. Tuli mu programu okutateganya wano ku 98.9 Impact FM. Banaffe abali Mbale batega 103.7. Ate nno abali Masaka ne batega 101.5. Olwo nno abali Iganga ne batega 92.9. Bwe batyo ne babanga basobola bulungi nnyo okutufuna. Buli lunaku lwa Monday paka Lwakutaano essaawa 9 paka ssaawa 10 wano ku Impact FM tubeera mu programu ogutateganya. Programu eno ogutateganya kigambo kiri mu lulimi Luganda njogera oba lugero olugamba nti ogutateganya teguzza nvuma. Katonda akimanyi bulungi nnyo nti tuteekwa kutegana okubaako n'okufuna kye tunaalya kubanga n'ebyawandiikwa bigamba nti muntu yozo mw'onajjanga ekyokulya ate ataakole n'okulya taalyenga. Tubadde wano nga tunuulira ebbanga gye buvuddeko nga tugamba nti tuli mu kye tuyita life after COVID. Emirimu gigenda kukyuka, tuzze tweyigiriza tuga nti tunaakola ki, tunaabeerawo tutya kubanga ensi egenda kukyuka. So omuntu yenna ataategeere nti ebintu bigenda kukyuka bwe bibadde si bwe bigenda okubeera, ogenda kusigala mabega ate ogenda kukaaba nnyo. Kubanga nagambye nti we have to learn to live positively with corona. Corona ke kawuka nayo twala eri. Wama with COVID-19. Aba HIV AIDS bagamba living positive living oba living positively with HIV AIDS. Ng'olina akawuka naye ffe wano mu corona tugamba nti living positively ng'otambula mu environment eri na akawuka kana aka corona akaleeta ekirwadde kye bayita COVID-19. At living in an environment of COVID-19 ng'okola emirimu gyo ng'oli bulungi tekakukutte obeerawo olya onywa okulaakulana, that is positive living. Omuntu anaamanya ekyo yagenda okukula kubanga tuli ku level kati edduka emisinde, ensi tegenda kuyimirira olw'okuba waliwo COVID-19. Tubadde mu lockdown, bagenze bagi easinga, bajja kutuuka ekiseera batuteere ddala. Kati gwe kyolina okukola biri ebiringa ebisatu ebina, naaba mu ngalo, social distance, mask, togwa mu kifuba, sanitize, ebyo tulina okubikola. So naye ate olina okumanya nti embeera y'emirimu yo egenda kukyuka. Byebyo tuzze twogera wano enkya n'eggulo na luli. Nina akavidiyo ke nalabye ak'omuyimbi bannange, omuyimbi Big Eye ng'akaaba. Musajja mukulu alina amaaso abiri, amagulu abiri, emikono ebiri, alina omutwe nga naye ali mu kaaba kubanga ndowooza tannamanya nti ensi kati eri walala etambula bulala, ng'akaaba mbu bamuyambe. Ali ku Facebook akaaba bamuyambe. Takimanyi nti waliwo n'omuntu atasobola kugula data. Kati yali ku Facebook akaaba munyambe. Basibo ne bannyabo, ensi yavaawo wali, ensi eyasaasiranga bamulekwa n'ebayamba olw'okuba bamulekwa oba nfuuzi. Kubanga mulekwa ye yafiirwa kitaawe oba nnyina. Kati ate enfuuzi yoyo eyamazaawo, nnyina yafa ne taata yafa. Olira bwe nnamiza Oluganda ng'era ddala mu Nabukoma Nsimbi. So ensi eyasaasiranga bamulekwa n'enfuuzi tetukyagirina. Oli era bw'afiirwa nnyina oba kitaawe, bwe wayita emyezi 2 omusanga ku mulimu ng'akazana, n'eyamazaawo omusanga akazana.
ensi yagabananga abaana baba mule teriiwo kati obaba mulekwa n'enfuuzi tezikyakaaba gwe big eye omusajja omukulu okaaba ki bino ebintu bino kyovala tubyogera wano bulijjo mu program ogutateganya uteekwa okuyiga okwekolerera program bagiyita ogutateganya muntu yozo gwe omusajja mwono gye ekyokulya kati oli agamba nze bannange muveeyo mu nnyambe nagula ennyumba yange ya bukadde 4 nensasulako obukadde 6 kati gwe wali weetunuulira oweera obukadde 4 era ku 6 tosobola kuzimba nnyumba ya bukadde 3 n'osigaza nawo planning eno yonna tuzze tubyogera wano yabafu okujjako okutulimba obulimbi n'okwagala okufuula abantu waliwo asobola okuguza ennyumba ya bukadde 4 n'akwatako obukadde 6 kati abavubuka ebyo ebyokukaaba n'okeera ku makya n'ogenda ku TV n'ogamba noonya omanyi nze nina ekitone kyange ndi muyimbi kati noonya omukyala ananteekamu ssente anayamba music wange in fact abayimbi ate naddala mu kiseera kino ekya COVID-19 abayimbi muswazizza nnyo industry ya music sinandigambye nti art industry naye bannakatemba abalala sinnalaba bwe bavaayo oba bannabitone abalala bwe bavaayo kwogera bintu bye mwogera tokaaba gw'oli musajja nkubuulira gwampuliriza oli mukazi nkubuulira gwampuliriza olw'okuba olina amatu ago osobodde okuwulira ebigambo bino kite n'obitranslatinga omanyi Katonda yatukolera senses tulina okulaba tulaba tulina okuwunyiriza tulina eya testing ezo ziri mmeka okulaba okuwunyiriza testing tulina eya okutaakinga okukwata ne tuba ne ya hearing the 5 senses naye nga senses ezo zonna bwe zimala zicommunicatinga n'obwongo kyokutte tekibeera translated oba kyolabye tekibeera translated okutuusa ng'obwongo babusindikidde bo ne bukugamba nti ekyo kyolaba bakiyita microphone ekyo kyolaba ye console ekyo kyolaba kyekigambo kati njogera ebinneetoolodde ekyo kyolaba ye PC obwongo butranslating eri okitegeera kati awo ntambudde ng'eyasoma ku science omutonotono okitegeera so bw'obanga olina amatu agawulidde ebigambo bino olwaleero era obwongo bwo ne bukutranslatingira nti njogedde lulimi Luganda ompulira bulungi olulimi nga lukutranslate yakuba omwana w'amagundo ono wamma nga obwongo bukutranslatingidde nti njogedde lulimi Luganda kitegeeza osobola okukola kitegeeza osobola okubaako kyokola obwongo bwe buba butranslatinze n'owulira n'omanya nti kati njogedde Luganda n'omanya nti waliwo ayogera kitegeeza mubayina okukaaba n'okwekubagiza toteekwa kubaamu kitegeeza oteekwa okusituka ogenda okola eva ku bino ebya big eye kubanga ukaaba oti ukaabira ki olina ekitone kyo ye kati ekitone bwe kibanga bino bye tubadde twogera era ndakyogerako wanenga abayimbi nengamba abayimbi ba gospel nti kati music bw'oba mwobadde olya manya nti kati saawa zino taliiwo but are you going to die kubanga music taliiwo kitegeeza yiye engeri endala gy'osobola okufuna mu kitone kyo tujja tukapendange mu nnyambe njagala ennyumba yange ya bukadde 4 nasasulako obukadde 6 nga waliwo eddwaliro ebukomansimbi ewaffe ng'eddwaliro bw'oliwo obukadde 4 district yonna egenda kuganyulwa gwe big eye n'obwa big eye bwo ozisaba omuntu omu
bayira wadde binondooza ebyobufuzi si gwosoose okuwagira President Museveni waliwo abaava naye bamuwagira okuva 85 nga tonnazaalibwa kati si gwe omutaddewo okitegeera so situka ogenda obeeko kyokola ebintu bino tubyogera wano bulijjo nti ensi olwa COVID-19 ensi ekyuse eyali akola ekivvulu ky'abayimbi ne wabaawo aleeta enkoko azookere ku mulyango abantu balye bakuyitako azookere ku mulyango azookere ku mulyango kale oluganda lwonna gwe lwonoowulira lwoyagala lwobooteekawo azookere ku mulyango oba azookere ku mulyango tekikyasoboka kati oyo naye ayina kuyiiya aidha kukyusaamu oba omulimu aguleke abaganda kye bava bagamba simanyi oba ebigambo bino bavubuka mmwe abakeera okutukaabirira mubimanyi abaganda bagamba nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo ogikyusa okuba n'ekigambo nvubo muyinza okuba temukimanyi abamu nga muli bato nnyo oba nga muli bakibuga nnyo mmwe maama mukulidde mu kibuga wano temulabye ku nswa temumanyi na kye bayita kiswa temumanyi na kye bayita kuzuuka nswa mukadde mmwe mukulidde mu kibuga mulya muceere na nnyama nga si Christmas n'eccupa ya soda onywa yiyo nnamba nga ffe bwaffe bukoma nsimbi tugigabana n'ogamba asigala mu ccupa yeewange ate oli asigaza abadde asoose okunywako n'amukumalako kakati embeera maama mukadde mujje munyambe gwatali n'amagulu abiri in fact Big Eye obudde bwamazenga okubira abantu omulango okujja okuyamba eyo video osobola ogikolamu ssente buuza bw'oba tomanyi so wamma gwampuliriza mukwano gwange ebintu bino tuzze tubyogera wano mu program Ogutateganya nga tugamba nti life after COVID obulamu gye buli tuteekwa okusigala nga tugenda mu maaso but ogenda kubeerawo otya bw'oba badde olina omulimu gwe wali okola gugenda kukyukamu ogenda kutambula otya ogenda kuyimirirawo otya because gwe mulimu gwe wali omanyi naye ensi teyimiridde tuvaayo kutukaabira nze bannange mpagira nnyo omusajja omukulu ow'ekiwalaata ow'enkofiira oyo muwagira nnyo naye kale olw'okuba muwagira nnyo n'abantu tebakyanjagala gundi si gwe osoose okumuwagira totukaabirira obuzigo in fact bwe bayita obuzigo obw'ekirogo tukaabira obuzigo obw'ekirogo omusajja omukulu in fact fate ewaffe bukoma nsimbi omusajja omukulu bw'akaaba bagamba akungula naye omuntu asobola okubaako kyokoludde otya mu maziga nti okaaba genda mu kyalo okwate enkumbi olime si kive kubanga twali wano yali ntera okutawana amasimu nga bukyali neŋŋana tukubire ku simu yali ndowooza waliwo abantu bangi bwe twayogera ku mulamwa gwe tugamba nti obukya COVID atandika omuntu eyalima ebijanjaalo biri kuki abasinga ne batugamba nti yanze nalya dda kati baanika in fact ebijanjaalo kati ebiri mu katale bwe gyogenda n'oga nti njagala ebijanjaalo ebikalu naye nga bikyali bipya ebijanjaalo ebyo babisimba COVID lwe yatandika ebyo kati babisimba COVID lwe yatandika bali mu kulya ssente gw'oli mukaabira mu kibuga Kampala yali wano mutabani wange Haji Musa Kavuma n'agamba nti ye yava ku mirimu gyonna bagira baagala muri twekikaba n'agenda atandika okucapa n'akola era kati ali bulungi mwanya alina kitegeera so olwaleero nyombye buyombi wamma siyombye nazze lwana naye kansookoyo kakati ekinyombeseza nzijukidde oyo omuvubuka Big Eye eyakaabidde mu maaso g'abantu
njogedde Luganda yakabidde maaso g'abantu fe waffe oba bagamba nti okola otya okungula kati mu kifo ky'okungula olina ky'osobola okukola kuba kati obwongo bakuzigiridde ennyumba ya bukadde 4 oyinako 6 osasuleko obukadde 6 basigale nga bakubanja 3 mwana ennyumba eno tebasobola gikuwanga bakubanja obukadde 3 mwana okubanga okusooka obusosi nakitunulidde nenga nti walina mulalu asobola kukkiriza ku nnyumba y'omuweeko obukadde 6 kujjako nga mufere oyo taliiyo kale bw'aba gyali nga akkiriza obukadde 6 obuwaddeyo ebisatu mwana ogenda bijjawa kubanga 6 eri tegenda kukola magoba tegenda kukola magoba egenda kutuula ate tebajja gikuddiza tegenda kukola magoba kati buno obutaddewa bizinensi bwe weetunulamu olina bizinensi egenda okuzaala obukadde 3 mwana tolina maanyi lwaki ogw'eddalu omuzungu yagamba nti bw'oba wakusalaasala ngoye zo bw'oba wakusalaasala kooti yo sooka otunuulire engoye z'olina cut your coat according to the clothes you have. Njogedde akazungu bannange nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukoma nsimbi tosalaasala kooti yo nga tomanyi ngoye z'olina bwezenkana ukwata otya 6 ogiweeyo bakubanje 3 mwana nga tolina na mulimu gulyawo gutegeerekeka because this guy yabadde akaaba talinayo na luyimba lwoga nti osobola omugula omutwale ku kivulu ku bukadde 2 bugenda kutunda ki so wamampuliriza kyekiri kye nkugamba bulijjo tokkiriza byakusomeramu nti bizinesi y'enkoko yeefuna bizinesi y'enkoko ne bagaye enkoko zifuna kiralo omanyi bw'osobola okutunda amagi bw'omala okutunda amagi ne zibiika ne ziggwamu ng'ate otunda enkoko yennyini otunda ofuleya kakati omanyi oba ofuna booti akali ne kalimba ono osobola omuteeka ebintu ebyo by'okusomeramu tokola byakusomeramu kubanga bajja kukusomeramu nkoko naye olina ssente zisobola okuzibeezaawo kuba oli agamba enkoko zifuna kiralo nga takubuulidde nti obukoko ojja kugula buto bujja kwetaaga amasannyalaze oba amanda bwe bunaaba bwetaaga amanda bujja kwetaaga ettala z'omukono bujja kwetaaga essigiri ebyo tabikubuulidde takubuulidde nti bujja kwetaaga chachu bwati gwe muyita maize brand abaakulira mu Kampala takubuulidde nti bujja kwetaaga eddagala ati ebyo byonna tabikubuulidde byakubuulira nkoko zifuna so n'okigwamu totomera obulamu bwe tugenda okuyingiramu wano mu kye tuyita life after covid oba life within covid bugenda kuba bwa butatomera toyina kutomera oyina kuba mugezi nnyo nze Kimuli Godfrey Magunda wamma ali ku Facebook katugyewo obulango buno tukyagenda mu maaso katugyewo obulango buno tugende mu maaso naye I was so pissed off by this guy Big Eye n'olyoka otuwolomera n'olyoka otukaabira omusajja omukulu olw'okuba owagira President Museveni gundi President Museveni waliwo abatandika omuwagira mu 8 nga gwe tonnazaalibwa nga nekitaawo nennyoko Buluusi tebannaba kusisinkana okusobola okukuzaala kati gwolowooza gw'omusibyewo ennyo oba gw'omutimbyewo ennyo nedda abayimbi mutuswazizza nnyo nze kino nkyogera nga artist abayimbi mutuswazizza nnyo ebyo bye mukaabakaaba kyogamba toyinayo gwe kintu kyonna kirala kyosobola kukola
wali ogula ennyumba ey'obukadde ebina ng'ebisatu mwana ogenda wabiteresaani ate totulimba kuba tewali muntu mukulu musajja asobola kutunda jjumba yabina n'omuwako obukadde nkaaga n'abukwata taliyo oyo tetumulina kale abukutte naye obulala ndala wali osuubira zijjawa sebo batwala obukadde bina bakuwe obukadde bina obusobola okuyamba district nam bw'obuyiwamu health center 2 wali ekyabagoma bannange nga tuyinza okweyagala obukadde bina buyiwe mu health center 2 ekyabagoma naye gwe obwagala omuntu ogwo mbukubanga owagira Museveni. In fact oluyimba olw'enkubye emirimu gy'omu mutwe omwana oyo yaluyimba bamuyita Nsereko Emma Munamasaka ayina n'ennyimba ennungi ennyo ezisinga Big Eye tuweeyo ennyimba 2 zewakuba ennyimba 3 zewakuba nga ziwagira Museveni era tubale obululu bwe zisobola because tuyina hit gy'otuga nti oluyimba luluno nviiramu awo kukikkirira tuwa olulala baby nzinira ku mazina zina njagala kuzina ku mazina nzina. Is that a song? Waliwo omuntu asobola promote asobola okugula obukadde obubiri otugaye nti nze nabala nga mu myezi 3 nsobola okukola buli mwezi basobola okungula emirundi 5 mu mwezi nenkola obukadde 10 buli mwezi ani fact atuwe wakati wali wetaaga nabi kubanga bakugula bukadde 10 buli kivulu ani asobola okugula Big Eye bannange kino ndi serious bannange amabanja gandi mu bulago ani gwe batabanja fena tujja tukaaba bwe tutyo bantu balina families guyina ki abayimbi bannange mulekerawo temutuswaza ba artists era nkubira omulanga omukulu Andrew Beron Kibuuka abantu bano batuyambeko tubafunirenga emisomo basome tubasomese projects okola okutonda kwetonderawo emirimu naye tuswala this guy yatuswaziza nnyo. In fact nze buli wempita mpulira nze enswala omwana w'omusajja omwana omukulu Big Eye omulamba baby njagala kuzina ku mazina zina nzina ku mazina zina. Oh, is that a song? Olyokogaye mbu ogenze kugula bukadde gundi ya bukadde bina kati obukadde nkaaga singa wabukwata n'obuyiwa mu YouTube n'obuyiwa ku online no promoting a music obukadde nkaaga obuwaddeyo tebukola magoba tamale kyava abagira bwati oyo bamuyita Nsereko Emma Munamasaka y'omu ku baana basinze okuyimba ennyimba eziwaana President Museveni. Nigwe Big Eye lwotugamba wulira njagala owuliriza ebigambo sima oba oluwulira bulungi kidakuyambako ogiina emitwetebo ntulaga chifu wa Gombolola waliwo eyasoma kituddemu ogeze nampapula kankubuze wasoma ki tubitwalanga bya by the way naye ababyesibyeko emikisa gya ssente giri 8 kali ate gwe woowumuliddemu nze ate wentandikidde okwogera
9:8 katonyeze nnya Impact FM joliko jowuliriza nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani gwa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukoma nsimbi yakola kyamaanyi nansomesa ate nanjigiriza emirimu n'omukadde maama naye nanjigiriza okubeera omuntu w'omu bantu neewanye. Weewaawo omungi awuliza program bagiyita ogutateganya essimu nazo era njazikkiriza mangu today nga bulijjo ku nooti 7 984 ne nooti 7 nooti 5 984 ne nooti 7 2 nga tukola ekyo gwe ali ku Facebook osobola okumpeereza ka message osobola okubaako ka message kowandiika naawe n'okola contribution wano naali ku YouTube ebintu bino by the way mala mbiteekayo eri ku baakayimbira Dramactors gye bigenda okubeera wandiikamu ekigambo baakayimbira Dramactors era osubscribinge ffe tukole tube naawe weewaawo omulungi awuliriza tuli bwe tutyo hello essimu nzikutte bukyali wangi essimu njagala zitwala nga bukyali kubanga mbadde nga ayomba olwaleero naye nga bwe tutyo bintu bino tuzze tubyogera. Hello wangi sebo nkuwulira amannya ne gy'osinzidde kale sebo naawe gyebale sebo nkuwulira yes sebo oli Buyikwe yes sebo kati mmwe mukola webale nnyo okibulidde tatudde gyali akola kati gwe omaze okutukaabira bwoti oli muyimbi enkyo onookola otya so tujje gwe ya munaku bwatyo. Hello wamma wangi amina sebo kwagala nsanyusa okuwuliza buli yeyeekubagiza olaba bwe baasibirawo nga covid alumbi waliwo omusajja omu wa Luganda ye yakomawo n'afuna ennyumba w'abeera n'atandika okukuba bulooka kati ye yazikubira mu nkuba yesebo kati omusana gugenza okwaka nga ye amaze okwokya kati ye yazitundidde ku katale kati yazzeemu ate agenda kutumbira kumwera n'abaana abakubira mu musana. Imagine kati ye teyeekubagiza kuba yafunye ssente ze kati ate bano bwe banaaba batunda ne bw'anaaba tasedde ye asobola n'ozisala ebbeeyi kati agenda kuddira ssente ze yafunye wali ate ateekeko abakuba ate yapulaninga ebirala nga tamenyese nnyo kubanga ssente zitandika yazifunye. Owulira ebigambo ebyo abantu gye bali ebintu babimanyi. Omwana mulenzi yagenda mu bulooka ye olwagenda mu local down ye n'agenda mu local up n'agenda mu bulooka. Omanyi local down kitegeeza nti ekigambo local down kitememu emirundi ebiri. Kankuyigiriza oluzungu lw'ekyamabale primary school. Local down loko kwe kusibawo kiva mu padi loko down wansi kati baba bakulookinze ate nga bakutadde wansi down bakusibye obwongo bwo buli locked down balookinga omubiri naye obwongo buleme kubeera locked down beera locked up nga uyiye oli muyiya. Hello wanji nzokebera bye wabutungu yesebo
nze nkubiriza abavubuka tukole. Yes sebo. Tweyanziza 98 katonyeze nya Impact FM. Kati tuli ku nsonga mu program bagiyita ogutateganya naye tugamba life after covid oba life within covid. Ebigambo n'ebyo bipya biva eno wa mutabani wa mwami Magonda. Nze mbyogera naye bw'obiraba nga bituufu bitambuliremu omanye nti ekiseera kigenda kutuuka nga covid tavuddeewo naye nga tulina okukola. Kanisa zigguddwa, masomero gagguddwa, naye ng'ate waliwo ebikyuse. Oba okitegeera naye ogenda kubeerawo otya. Wamma wanje nkukutte. Yes sebo. Kyeyune. Wanje Kyeyune nkukutte. Kyeyune ojja kuwakanira bwereere naye bambi nkukutte ne tutasobola kuwuliziganya naye nga nkugambye tutunuulidde obulamu bwe tuyitamu. Omusajja omukulu kali kanyizi naze kubugera naye nkajjukidde nti omusajja yakabidde mu maaso g'abantu obuzigo obw'ekirogo obuzigo obukungula tebuliyo. Muvubuka gwe ebyo byokeera n'ogenda ku TV ne weetimba noga omanyi njagala nanteekamu ssente yanateeka mu kitone kyange. Omusajja atali mukazi obanga n'abakazi kati bakeera ne batuuyana ne batoba. Kati ate olwo gwe omusajja. Hello Wanji sebo. Yes sebo. Yes sebo. Omuntu kyetala kukyusa bukyusa ndowooza ye n'ogamba nti lockdown ensanze niko kyenkola kino ate nkituseko ngende ku paati kubanga omuntu tategeera nga kisolo nti oba womanyi. Okyusaako kusinza mu kitundu wooli nti kiye kitambula awo nawe n'otandikira awo n'otobeera ku kiisa obadde omanyi. Ono kuteesa kusala nekiisa eri atundu ng'ato akwagala nnyo ne Mampatrick ne Loka Patrick. Bale nnyo. Si kubeera awo ku bbala limu. Abaganda bagamba nawe obutafiira ku bbala limu naye mmanyi Oluganda. Robert n'ekyo njogedde kyaki kubanga era bwe simanya Luganda ate mmanyi Luki. Wamma nawe obutafiira ku bbala limu kyusa obeeko ekirala ky'okola okitegeera. Lwaki obeera ng'olugoye lw'ente luli mu kkala eyo osobola okubaako ekirala ky'okola. Planning bye bintu bye tuzze nga tusomesa wano. Hello Wanji kale taata naawe gye bali. Yes sebo. Bugerere. Abantu bakugera batali kisooka no. Yes. Mukufunira ambassador Musedize Kayonga. Kubanga Kayonga eno tukiriza nnyo Impact FM. Governor ajja kikolako. Twagala kikoleko nga ogwo tukufunira. Tujja kutwalako n'obulango bwaffe butwalenga ku Impact. Kale ssebo. Nemwegala okuweereza. Yes ssebo. Sigaleze mukisa James. Kale ssebo amawulire abakulu bagenda gakolako. Mu 8 katonyeze nnya omukulu oyo engeri gy'asabye ambassador kanzijewo obulango buno baleme tukwata mu ofuga. Nkyaliyo ku Facebook nkugambye waliwo platform tuli ku Facebook wano naye eri ku YouTube ebintu bino nkola bigendayo ku bakayimbira Drama Actors. Njagadde kano eyo today kubanga omuntu eyatuswazizza artist eyazze mu maaso ga kamera n'akaaba. Ebiseera by'omala ku online ng'okaaba essaawa eyo ennamba, that is wasted time.
oba otulaze nti obwongo bwo tebuyiiya n'omulala abadde ateekateeka okujja okkaaba please don't kolayo oluyimba nga hiiti bw'eneebeera hiiti ne mu kaseera kano ejja kutunda. Waliwo oluyimba lwa Shiba lwe bayita Nakyuka, lukubye. Bw'ogenda ku YouTube olaba views ze lulina. How much money is that? Kukitegeera? Lulina ssente, akola. Naye gwe nodda mu kukaaba omusajja omukulu n'okkuba emimiro, kikyamu nnyo 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 nnyo. Tekikkirizibwa na kukkirizibwa. Omusajja atali mukazi, twandirabye abakazi nga be bakaaba, naye abakazi nga bakoze omuziki bagukoze, bwe guba muziki gwo bagukoze, bo bakoze ne online shows. Naye omanyira lwaki tolinayo wadde online show ne music tolina? Bane mwankuba obucupa. Okimanyi nti lwaki bakuba obucupa si lwakuba nti olina era omuziki tewali. Gukola good music, bagaana omulya ku show, bajja mulya online. Gwegenda ku nnyimba za bebe olabo batezitambula. Naye otuule otusabe obukadde 4 bannayuganda mu COVID ono. Tekikola. Big eye tekikola. Oswaza, tuswala. Otusabe obukadde 1, 2, 3, 10. Ogatte 10 eddala emirundi 10 tufune 10. Ogatte akakadde 1, obukadde 2, obukadde 3, obukadde 10, obukadde 4. Nedda musajja gw'olimba. Nange kaŋŋambe nti musajja gw'ojooga. Batoole bakuwe buwi. Matengenda kugamba gwe atali mulema, naye ekyo nakyo kiringa kyakusosola, kubanga tulina abantu bangi abaliko obulemu nga beekolerera era beekoleredde. Beerako wooli, wookola nekyokola, tukusange eyo, tugende nti munnaffe katumuyambe eno. Tulage eyo kyokola, tulage. Bane munansonyiwa, olwaliro nfaananye ng'ayombi obuyombi. Naye ekyetaagisa, we need to talk sense into some of these boys' heads. Yes. In fact, ekyo kyokola we ng'oggyeko okukungubagane nagaye okukungula, naawe kennyini weekungudde. Naawe kennyini oba weekungudde. Ebyo tebabikola. Olw'okuba gwe big eye kati oyina luyimba ki olw'amaanyi? Tekiriyo. Naawe kennyini ng'omuntu weekungudde. Gwekungudde. Ffe waffe obwo obuziga bwe tuyita obuziga obw'ekirogo. Essaawa nnamba gye wamaze ng'okaaba, that hour esobola okukusasula ssente z'otamanyi online. Fuba kiki? Bebe njagala nzine ku mazina zina. Ani asobola okugula olwo mbw akutwala ku kivvulu? Ani? Osaba obukadde 4 nkugambye, bw'obukwata n'obuyiwa mu ekyabagoma. Bannange, in fact eyo sinagombolola, kuba health center 3 eyegombolola, eyo 2 ekyabagoma mu luka ogw'ekisojo. Tusobola okweyagala, naye gwe obusaba omuntu bannange,
nze obwongo bw'olina sibulabanga musajja gwe. In fact temutujoze naye mutukungudde nnyo, mutusiriwaliddeko nnyo bantu mmwe abayimbi. In fact aba artisti otuswazizza nze kati obulumi buno sibwogeranga mulala, njogeranga artist. Nze buli wetekerera bagamba baabo just because of nyina n'omuwala gwe nagambye njagala kuwasa nanga oli musajja ki mulabakabira ku Facebook. 98 katonyeze nya Impact FM kuoli gy'owuliriza. Era kikaziri 8 ze zibulayo okuwera essaawa 10. Essaawa 10 njagala kubanga nva wano. Nze ate ne 10 sijja zituuze natera okuvaawo. Naye olwaleero ze ensonga zeezo mbadde njogera nga nsinzira ku bye tuzze tuwogera, life after COVID and life within COVID. Tuleme kuddaawo kwekubagiza na kukaaba nze ndabye nze big eye waabwe bampeeyo obukadde bina. Obukadde bina akakadde kamu bwe kati okimanyi nti kalimu emitwalo 10. Kalimu emitwalo 10. Ate emitwalo 10 togiyita. In fact ngoyagala okulaba nti emitwalo 10 mingi jayo waletiyo kati oba kwata mu nsawo yo muweramu emitwalo 10 tegiweramu. Bwe giba giweramu kali emitwalo egyo 10 gigatte emirundi 10. Kati emitwalo 10 big eye omuntu omu emitwalo 10 ajagala emirundi 4. Guguni nyambako nayo ku kibale. Nyambako ku kibale ekyo. Wamala bayo. Akakadde kamu kalimu emitwalo 10. Emitwalo 10 big eye omuntu omu ajagala emirundi 10 bimeka 4. Mbubo bawagidde nnyo. Ali awukaaba tokaaba wamma awuliriza. Bw'obanga olina amatu nkiddamu nga mmaliriza. Amatu agawulidde ebigambo bino sensi y'okuwulira ng'ogirina naye nga bwewulidde etutte mu bwongo ne butranslatinga nti olwo omusajja olulimi lwayogera Luganda. Kitegeeza olina obusobozi obubaako kye weekolera. Sensi ez'ettaano ezo ate oba n'abataziweza nga tayogera era akola. Naye gwe zonna oziweza. Bwe wagenda okutuyimbira ennyimba watuyimbira bebi nziniremu ku mazina zina, bebi nziniremu ku mazina. Ebyo biyimbirani. Olinayo oluyimba lw'osobola okugamba ennyimba 3 ziizino ziwagidde mu 7 oba ennyimba 3 ziizino ziyina kye ziyigiriza. So kwata ky'olina omanye nti kye nnina mbadde nkikozesa bwe nti awatali coronavirus. Kati nina kikozesa bwe nti nga coronavirus awedde obanga waali ebintu ebisinga bigenda kukyuka. Kugambye eyali ayokyanga enkoko n'azitwala ku bivvulu takyaddayo kuzookya. Eyalinga atimba ebipande by'abayimbi takyaddayo kubitimba. Nze nkuba obulango coronavirus bukyajja sikubangayo kalango nga kagamba nti Kevin Ansamba agenda kulonkinga oluyimba olugambo. Obudde bwagenze dda. Nsereko Emma wamma maliriza n'ebigambo byaffe. Bye bye. Nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebiwenda buddu bukoma nsimbi.